Ampuliriza nkulamusizza enkyaleero era nenkwaniza programu eno ngeri enjawulo njagala okulamusa ku Pastor Timothy Mukisa wali ku Miracle Center Cathedral Lubaga bwe balime okutugoberera. Waliwo n'omwami Zirimenya yantumye nkulamusa. Zirimenya kituufu munywanyi bwe twazironda. Era naye n'agamba nti agoberera nnyo. Ono yanzijukizza nti n'olwaleero lwakuna n'enkya tubalinze. Okay. Ku Sunday amagye ga Mexico gakola ebikwekweto ne gatta Ssaabayaga Eli Mencho. Ekyaddiridde basajja ba Eli Mencho ne bakola effujjo eryafukamiza eggwanga. Tusigire ku kifaananyi ky'effujjo era otuwe ne ku mbeera nga weeyimiridde bwetwogera. Ekyamazima embeera ekyali ya bunkende mu bitundu bingi ebya Mexico naddala ebyasinze okubuutikirwa obusambatuko. Kino ekyabaddeyo si kipya mu Mexico naye si kya bulijjo. Si kipya naye si kya bulijjo. Nti twogera ku lutalo terwabadde wakati wa boyinza okuyita nti oba gavumenti ku gavumenti nga bw'olaba Ukraine ne Russia naye okulwanagana wakati w'ekibinja ky'abayaga n'amagye ga gavumenti era nga bw'oyogedde Nemesio Osuguera Saventis ng'erikola ensimbi ye Eli Mencho basajja bo olwategedde nti afudde ne basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne batandika okukola obulumbaganyi mu bifo bingi eby'enjawulo. Mu kitundu eky'Ejjalisiko kyokka battiddeyo abasirikale ab'amagye aga National Guard 25 ku Sande era mu kavubuŋŋaano kano nabo ne bafiirwawo abalwanyi 3. Olaba nti kumpi amaanyi babadde baagala kugenkanya. National Guard nefiirwa abasirikale 25 nabo ne bafiirwawo abalwanyi 30. Kakati mu bitundu eby'enjawulo ne baziba enguudo okusannyalaza emirimu mu nsi nga basuula emisanvu. Basudde emisanvu mu nfo ezikunukkiriza mu 300 nga baziba makubo. Bino ne babikola Baja California mu bukiikakkono bwa Mexico ne babikola ne mu kitundu ekya Oaxaca mu bukiikaddyo kwega kumpi okwetooloola ensi ya Mexico bakoleddeyo effujjo ne bakola n'obulumbaganyi ku bitongole ebyokwerinda butereevu ku Sande kwokka bwabadde busoba mirundi 27. Kakati tetubaze ziri road block ezo ziveeko kati wano nga boolekera babyekwerinda okubakolako obulumbaganyi era embeera bwe yayongedde okutabuka gavumenti ya Mexico neyongera okusindikayo amagye mu bibinja ebyenjawulo omuli ne Special Forces yasoose kusindikayo abasirikale 2500 n'ekitegeera nti babadde batono nnyo nezaako kasanvu ko 2500 jukira mu bikwekweto ebyomukwata bano tebaliiko kubali abaagenze 2500 abasoose babagatta ku baagenze mu kikwekweto ekya Eli Mencho 2500 ne kubanga kwabadde kusiwa nsaano ku mazzi kuba nabo bazjeeyo ebyokulwanyisa ebyomutawaana ne zitanka okulwana olutalo neyongerayo kasanvu negenda ng'eyongerayo era wetutukidde olwaleero nga abasirikale ab'amagye abagenze mu bitundu ebyenjawulo ebibaddemu obusambatuko basoba mu mutwalo mulamba. Musaza ery'Ejjalisiko Governor Pablo Lemas Navarro yatuse n'okulangirira ekiseera ekyakabenje ku Sande n'ayimiriza entambula ey'olukale yonna n'ayimiriza n'emikolo gyonna egy'olukale kubanga babadde balumba n'ebifo eby'olukale. Banks baziyingiddemu ne bazinyagulula ne bazikumako omuliro, amaduuka ebitagakeedi buli wamu nga bagenda bakolawo effujjo olw'obusongo. Mu bimu ku bifo ebyasinze okukosebwa waliyo ekifo ekiri ku lubalama lw'ennyanja ekijjumbirwa ennyo abalambuzi ekya Puerto Vallarta. Ekifo kino nakyo bagenze ne bakolayo effujjo ly'amaanyi era naye ebyentambula byasanyaladde. Tebakomyawo ne bagenda ne kukomera ne balirumba ne baligulawo ne bayimbulayo abasibe 23 era ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Mexico bagamba nti kati bano bali mu kubawenja buseenene. Kakati bw'ova Ejjalisiko
n'ogenda e Guadalajara eno nayo bakoledde effujjo lingi kubanga jjukira nti mu kitundu kino kyekimu ku bifo agenda okuzanyirwa World Cup tiro ogw'ekikopo eky'ensi yonna kati Mexico ekimu ku bifo awagenda okubeera emizannyo gino kyekye Guadalajara eno nayo bakoledde effujjo eritoogerekeka. Abakwatiddwa nabo bawera okuva ku lunaku olwa Sande naye ng'embeera otuukiddwa lwaleegenze kakkana naye ng'obunkenge bubukyali bw'amaanyi kubanga essaawa yonna era basobola okuddamu. Badde ntandika mpuliriza nkutegeezezza nti kino si kipya naye si kya bulijjo. Embeera efaanaganako bw'eti ebadde yasemba kubeerawo 2019 ababyokwerinda mu gavumenti ya Mexico bakwata Ovidio Guzman Lopez mutabani wa El Chapo Guzman. Jukira El Chapo Guzman twamukola programu z'empitirivu. Fact program gye mwasooka omukolako wali wano ne muganda wange Zambali nga nina South Africa nsoma ng'atolose mu kaduuku naye oluvannyuma tuze tumukolako programu z'empitirivu. Emboozi emwetooloolerako oyinza n'okulowooza ya firimu naye kati wetwogerera musibe mu America. Kati mutabani wa Ovidio Guzman Lopez yasigala ne baganda babalanga baddukanye ekibinja kye kya Sinaloa Cartel. Kati yakwatibwa 2019 Sinaloa ne yanukula mukwanukula effujjo era lyafaanaganako bwerityo. Olwo ab'ebyokwerinda baatendewalirwa ne basalawo bayimbule Ovidio Guzman Lopez. Wabula ate oluvannyuma mu 2023 yaddamu n'akwatibwa era bw'akwatibwa Mexico ne musindika mu ggwanga erya America. Bwe yatuuka mu America emisango gyonna gye bamuvunaana n'agikkiriza era gy'akyali. So mu bufunze embeera bw'etyo bwe badde okuva ku lunaku olwa Sande mu ggwanga lya Mexico. Effujjo lye bakola balikola ku National Guard kokka oba bakola ffujjo kwesasuza ekijja kijja? Effujjo lyabwe lyakwesasuza. Bakoze effujjo kuba ebyokwerinda aba bakozeeko ebikwekweto ne balumba Special Forces, ne balumba National Guard, ne balumba poliisi, ne balumba n'ebifo eby'olukale okuteekawo embeera gavumenti okutegeera nti banyiivu. So kyekigendererwa kusannyalaza nseetegeera amaanyi gaabwe. Ate nkulaze nti 2019 lwe bakwata Ovidio bwe baakikola bamuyimbula. Kati ku luno babadde tebamusuubira kumuyimbula kuba yafudde naye nga balina okugiraga nti teddamu kubazanyirako nabo basobola okukyankalanya eggwanga. Element ono yaani era atuuka atya okufa oba okufukamiza ensi Mexico? Nemesio Osuguera Cervantes asibuka mu ssaza ery'Emichoacán mu bugwanjuba bw'eggwanga erya Mexico era amaka mwazaalwa ge gaaga abawejjere naye ne yeerwanako ku nsi kuno okufuuka omuntu atali wa bulijjo era ekyamazima yafudde si wa bulijjo. Mu maanyi ge mwe yasobolera n'okutandikirawo ekibinja ekyabayaga eky'amaanyi kye yatuuma Jalisco New Generation Cartel. Teyakitandika eri gy'azaalwa wabula yanoonya essaza eddala gye yatandika ekibinja kye kino. Ampuliriza ekibinja kino emirimu baagitandikira mu Jalisco naye ne bagenda nga bagaziwa wabula gye babadde basinga okusimba amakanda era olaba ye wasinze okubeera effujjo nga baanukula ab'ebyokwerinda. Bwe baamutidde ateeberezebwa okuba nga abadde aweza emyaka 59 egy'obukulu. Yakolerako poliisi mu ggwanga lino erya Mexico yadde abamu bamuyisewo amagye naye yakolerako poliisi ate mu myaka gye egy'obuvubuka yagendakoko mu America mu ngeri ey'okuba ekyeyo bano Trump baafumuula illegal immigrants. Kakati bw'atuuka eyo already awaka yali atandise okwenyigira mu bizinensi y'enjaga kati ne mu America n'agitambuza ne bamukwata n'ekibonerezo bamuwa kitono kyali kya myaka 3 era ekibonerezo bwe kiggwa mu 1994 ne bamuyimbula ne bamugamba adde yeeka ewaabwe. Bwe yakomawo n'atandika okutambulira ku bibiina by'enjaga ebirala ebyaliwo ng'abaweereza naye nga ye
tanatandika kibiina kino ekya Jalisco kubanga kyo kino kya luvannyuma nnyo naye olwo bizinesi y'enjaga ayongera ogirinyisa eddaala ebbanga lyamaze mu mulimu guno ayogerwako ebintu biyitirivu olw'obukambwe bw'abadde akozesa mu kukola omulimu guno okukangavula basajja be n'okutiisatiisa abo abalabe be oba n'okubatuusizaako ddala obulabe nga takoma kutiisatiisa naye n'obulabe ng'asobola okubatuusaako era lumu olupapulo lwa Rolling Stone mu 2015 lwamuwandiikako yasala omutwe gw'embizi n'agufumita ng'omaze okugusalako ate n'ogufumita n'agusindikira Freedom abaali bamulemerako nga bamulondoola mu ggwanga lya Mexico n'amugamba nti olaba omutwe ogwo bwe gufaanana n'ogugwo bwe gujja okufaanana. Rolling Stone bw'ati bwe yawandiika mu 2015. Ate era waliwo emboozi endala enyumizibwa ku ye ab'ebitongole by'okwerinda nga bamulinnya akagere lumu mu ggwanga lya Mexico baalumika emboozi ku ssimu yakubira omu ku basirikale ba poliisi abaali bamuwenja n'amugamba nti gwe n'embwa zo bwe mutanveeko mujja kumpulira. Era bwe yali amaliriza n'amugamba naye onsaasire okukozesa olulimi olubi, sorry for the bad language naye gwe n'embwa zo bwe mutanveeko mujja kumpulira. So olulimi lwe lwali nga luzito. Olwo yali akubira muduumizi wa poliisi mu kitundu nti gwe n'embwa zo bwe mutanveeko mujja kumpulira. America ebadde muwenja bubi nnyo nga yamuteekako n'ensimbi eziwera obukadde bwa bantu bangi America ebateekako miliyoni 3, miliyoni 5, miliyoni 10 ebadde yamuteekako obukadde bwa dola za America 15. Kikulaga lwaki abadde wa muwendo gye bali. Kati ekibinja kye kino ki Jalisco New Generation Katera mpuliriza nga bankunyonyodde kiteeberezebwa nti ekitandika wakati w'omwaka 2007 ne 2009 olwo yeetongola yali aweerezaako n'ebibinja ebirala Gulf Cartel, Sinaloa Cartel nga baako emirimu gy'abakolera mu kutambuza enjaga kubanga bo be banene be balina n'akatale kanene mu America. Kati okwetongola wakati wa 2007 2009 era wabatuuse okumuttira America nga emutadde mu kiti ekyokubanga ekibinja kye kya Jalisco kibadde ku ddaala lyerimu ne Sinaloa. Jukiri kikipya Sinaloa yeya El Chapo Guzman eno mpya naye America yo mu kubapima ebadde ebateeka ku ddaala lyerimu era ng'egamba nti kumpi enjaga mu myaka emitono egiyise mu America gye babadde bayingiza nga yenkanankana. Ekitongole kya Drug Enforcement Agency kigamba nti Jalisco Katera eno eyina ba agent abatambuza enjaga mu masaza 50 gonna aga America. Katotegeera obuzito n'amaanyi ga amasaza 50 ate nga ewaka mu Mexico ku masaza 32 mu masaza 2 mulimu ekoleramu emirimu gyayo egy'oggula n'okutambuza enjaga eno. Ekibinja kino n'omusajja ono kati omugenzi tebabadde bangu, babadde bamulinnya akagera okumala ebbanga. Era mu 2015 amagye ga Mexico bwe gaali gamufunzizza yalagira abasajja be ne basindika ekikomba ne kikuba ennyonyi y'amagye ne kigiteeka Sala yaga wekukomye nga kubye ekikombola 2015 ennyonyi y'amagye yakubwa ku ttaka 22 na gezaako okutemula omuduumizi wa poliisi mu Mexico City mu ggwanga lya Mexico ate oyinamu Mexico City ekibuga Mexico City. Kati yali ssaabaduumizi wa poliisi Omar Garcia Harfuch yamukolako obulumbaganyi wabula n'asimatuka. Mu mwezi ogwokubiri omwaka oguwedde muganda we
yakwatibwa government ya Mexico. Muganda woyo ye Antonio Osuguera Cervantes, amanya gafaanaganamu. Jukira mpuliza natandise kugamba nti ono El Mencho ye Nemesio Osuguera Cervantes. Kakati mu kifo kya Nemesio mutowe ye Antonio eranga naye yali mukulembeze mu Jalisco Katerera. Kakati ye yakwatibwa mwezi gwa kubiri omwaka oguwedde, era bwakwatibwa Mexico ne muwaayo mu America, kuba America yesinga okubeetaaga nti enjaga yonna gye bavunaanyizibwako akatali kaabwe eggwera mu ggwanga eri America. So America ebeetaaga n'okusinga ensi gye basibukamu eya Mexico. Naye tulina okujjukira nti muto wa El Mencho government ya Mexico wemuwerayo mu America, Donald Trump yali yakajja. Tujjukira nti alayira 2 January omwaka oguwedde. Bwalayira mulumu ku ntalo zagguddewo ku mawanga amalala, abadde n'okugulana kw'amaanyi n'omukyalo n'akulembera eggwanga erya Mexico, ng'aga nti Mexico eremeddwa okukola ku bayaga bano abajja enjaga Mexico negenda mu America. Era olutalo lwa mirundi ebiri, mu bukiikaddyo ng'alwana n'omukulembeze wa Mexico, mu bukiikakkono n'alwana ne yali Ssaabaminisita w'eggwanga erya Cuba, yali Ssaabaminisita w'eggwanga erya Canada. Era tujjukira nti ono omukyala yeyanukulanga Trump mu bukambwe nga takkiriza kutambulira mu nkwawa za Trump. Ssaabaminisita wa Canada ye n'ayagala atambulire mu nkwawa za Trump, Justin Trudeau, gye byaggwera nga Trudeau agenze. Era kati Canada yina Ssaabaminisita mpya. Kati okumukusuka omugwawo kwali nga Trump agamba lwaki agala bateekako emisolo emikakali abonereza Canada ne Mexico, kubanga zo zireka abayaga okukusa enjaga nga eva mawanga okuyingira mu America. So kesi yaabwe yali eyawukana ku universal tariffs ze yateeka ku mawanga amalala nga ne Uganda mwogitwali. Fe amawanga amalala yali atunenya kuteekawo miziziko ku byamaguzi ebiva mu America n'ebintu ebirala ebigwa mu Koweri. Naye bano obumu ku buzibu bwe bwali businga njaga, kati ng'ayagala nnyo arabe nga balina kye bakozeewo. Kakati muto wa El Mencho Mexico wemukwatira nemuweereza mu ggwanga, Mexico wemukwatira nemuweereza mu ggwanga eri America, kubanga Trump era mu kaweefu booyo yalangirira n'ebibiina 8 ebiri mu business eno ey'enjaga mu mawanga gana gali mu Latin America, nga nakino mwekitwalidde ekya Jalisco n'abiteeka ku lukalala lw'ebibinja by'abatujju. Kati n'ekyo kyali kipya nti ebibinja by'enjaga eno bibadde tebitwalibwa nga bibinja by'abatujju. Kati Trump yabasitula eddaala mu executive order n'abateeka ku mutendera gw'ebibinja nga ISIS, Al-Qaeda n'abalala. Kati naye nga bingi ku byo byeyateeka ku lukalala luno bisangibwa mu ggwanga erya Mexico. N'olwekyo ngaga nti abakulembeze mawanga ago balina okukolera awamu naye okulanga omuze guno bagulinnya ku nfeete. Bwe kitakolewo yajja kubateekako ebiragiro ebikakali. N'asuubiza n'okusitula amagye. Trump azaasuubiza Mexico, era wano nawo wabadde okuwanyiziganya ebisongofu wakati we n'omukyalo n'akulembera Mexico. Nga Trump agamba bw'oba tobasobola nze nja kuleeta amagye, nsobola n'okukozesa drone ne zijja ne zikola obulumbaganyi nga bwazikozesa nga bwe yazikozesa mu Afghanistan, nga bwazikozesa Syria ne mawanga amalala ne Baghdad n'ebitundu ebirala ebya Iraq. Kati ono ng'asuubiza okukola ebyo. Kati omukulembeze wa Mexico ekyakivumirira kubanga kuba kulinyirira bwetengereze bwa nsi eya Mexico. Ne mukulaga Trump nti tusobola, kubanga bw'oba wakanya Trump ate olina okulaga nti olina ky'osobola. Kati kwe kulaga nti tusobola okubakwata. Kakati omwaka oguwedde nga Trump yakajja n'akwata Antonio Osuguera Cervantes. Kakati tulabye ekibaddewo ku Sande, El Mencho kennyini n'attibwa mu bulumbaganyi. Kakati tubadde twogera ku El Mencho n'engeri gy'asitukamu nti ekibinja kye kyongera okufuna amaanyi ate sinalowa bwefuna ebizibu. Jukira mu myaka 15 El Chapo yafuna ebizibu bingi, bwakwatibwa bwatoloka. Kati bwabeera mu kkomera engeri gyaddukanya mu business teyinza kufaanana nga bwagiddukanya ng'ali wabweru. So atagadde nnyo
kati bano omukisa bo ne bagukozesa ate ye enjawulo gy'abadde alina Kwelichapo Guzman teyeteeka nnyo mu butaala ne bw'ogenda ku mutimbagano ebifaananyi ebibyesi bingi nga bw'olaba bya Elichapo Guzman yayitanga ne bannamawulire ne bamukolako emboozi ne bagenda bazifulumiza mu mpapula mu Amerika. Kati ono ebyo abadde tabikola. So kati okunafuwa kwa Sinaloa Katero ate kwayongera okuwa ekibinja kye ekya Jalisco amaanyi okusituka.